erinnya Mukalo mulimbuuzizzaako nnyo Mukalo. Naye okukulambulira obulungi Mukalo nina ate amannya amalala gensobola okukulambulira ate era nga kinkakatako galambulula kubanga erinnya Mukalo lirina amannya amalala agalyekuusaako bwe lyali litandika. Omusajja ayitibwa Kibaya ye yavaako erinnya Musunku oba Musunku ng'abamu bwe balyatula erituumibwa ab'enjovu. Kibaya yalina omwoyo yoyanga mungi kuno ku mikono gye. Kati Kibaya olw'okuba n'omwoyo omungi bamutuuma erinnya Musunku oba abamu gwe bayita Musunku nga bw'onolaba omusunku ogw'ensiko oba ebidoddo. Kati Musunku ono yatuuka ekiseera n'azaala abaana be. Muwala Naggujja yali mutuuma, omulenzi n'amutuuma Sseggujja. Kati mukyala we yatuuka okuzzaako abaana abo ate yazaala njovu. Kati bwe yazaala enjovu eyo neekula ne bagirabira bulungi era abaana bano bagyagala nnyo. Naggujja yatuuka ekiseera ng'alina okufumbirwa nga bw'omanyi omwana bw'aba akuze. Kati Naggujja yagenda mu ddya n'agamba nti mwannyina tamuleka Sseggujja era n'enjovu eyo nayo tagireka. Ne bagenda Naggujja ne mwannyina bwe yali agenda mu ddya bagenda n'enjovu. Kyokka bwe baatuuka gye yali afumbiddwa abantu b'oku kyalo baagamba batuleetedde ebitalo ku kyalo nga bategeeza njovu. Ampuliriza omulungi era ndaba omugobezi omulungi. Njagala nkutegeeze nti enjovu bagiyita bitalo erinnya eddala era kyova olaba ab'enjovu batuuma erinnya bitalo. Abamu mulina amannya naye nga mwetisse migugu. Bw'obeera n'erinnya nga tomanyi makulu gaalyo oba kyeritegeeza ofaananako eyeetisse omugugu naye nga tomanyi bintu bisibiddwa mu mugugu ogwo. Kati erinnya bitalo nkugambye we lyava, Musunku nkugambye we lyava nalyo amakulu gaalyo. Kati bano bwe batendeza bagamba batuleetedde ebitalo ku kyalo nga bategeeza enjovu. Erinnya bitalo ne lifuuka erinnya ekkulu ne likala ne libeera nga lituumibwa ab'enjovu. Naye bano gye baatuuka ekiseera nga tebalina mata ga kuwa njovu. Baali bagimanyiza okugiwa amata. Eno oba kale amata gaali matono nnyo. Abantu abamu ne bagamba nti bagitte, mugitte, tugitte. Bano bagamba mugitte, bano bagamba mugireke. Kati abamu ne bagamba bannange abantu mubaleke batte enjovu eyo kubanga ebuliddwa ebyokunywa tebalina kye bagenda kuginywesa. Mwe mwava erinnya batte era nalyo ab'enjovu balituuma. Eyo yensibuko y'erinnya eyo batte enjovu. N'olwekyo likoma mu kkubo bwa mulikomeza mu kkubo naye liggwayo nti batte enjovu. Ab'enjovu batuuma erinnya batte. Kati enjovu eyo bwe bagitta abantu baakaluubirirwa ne bagamba tetulina kyakkola enjovu katugitte. Bwe bagitta Naggujja ne Sseggujja ne bagamba naye ate ewaka tunaabanyonyola tutya twatwala enjovu ate tuddeyo oddeyo nga tolina njovu. Kakati kye baakola baateesa ne bagamba nti tukole omukalo, tudire omukalo gwayo. Omukalo mugumanyi ennyama enkalirire ennyo obulungi n'ebeerawo nga nkalirire gwe mukalo gw'ennyama. Kati bagamba nti tugikalirire ekole omukalo. Sseggujja bw'anaaba addayo eka addeyo n'omukalo era n'eddiba lyayo baafuna engeri yakeeyo eyo ne bakomola obuti buno bwe tuyita emmambo. Tulibambe, kiva mu kigambo okubamba. Tulibambe ne balibamba. Emmambo zino ezaabamba eddiba lino baaziggyako erinnya Ssemmambo. Naye era teweerabya tulina olugero olugamba nti Ssemmambo nnafu tezireega maliba. Linnya lya lugero. Ssemmambo nnafu tezireega maliba. Naye ate baalijja ku mmambo ziri ezibamba amaliba kubanga ze zaabamba eddiba. Era abantu abamu mukola ensobi mutuuma abaana Nammambo. Bannanga ab'enjovu tubeegayiridde temuddamu kutuuma abaana linnya Nammambo. Teriyo linnya Nammambo, temulirina, mulina Ssemmambo. Ssemmambo yekka yakkirizibwa. Kakati ne mufuna erinnya Ssemmambo, ne mufuna erinnya Batte, ne mufuna erinnya Bitalo n'erinnya erya Mukalo lyava ku mukalo guli kubanga Sseggujja bwe yali asiibula ewa mwannyina yali alina okukakasa nti atutta obukakafu nti enjovu wadde bagitta aleese ebiraga nti enjovu yafa. Kale yensibuko y'amannya gammwe ago gennyonyodde olwaleero naye mugule ku bitabo bino baami olulasanga ekirono kiba kya mitwalo 10 gyokka eno dictionary Luganda dictionary kikunyonyola ebigambo ebizibu. Basekabaka waliwo kino kibaita basekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 gyokka. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 gyokka.
waliwo ekiyitibwa oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3 gyokka, waliwo ekiyitibwa enjogera z'Abaganda mu Buziba, enjogera n'engero ensonge mu Buziba, kino kya mitwalo 6. Kale ku mitwalo 25 gyokka osobola okwefunira kopi zino ez'ebitabo. Omwana wo n'akenkuka mu lulimi n'abeera omukugu mu lulimi, ensi nebeera ng'ate esobola okumwegomba. Lwaki tobeera eyo ng'oli Muganda afaayo eri ennono yo? Oyita ku 0788599343. Temwerabira akanyomero kaffe ku NTV kayitibwa NTV ku ssaawa emu, mukalindenga kubanga kabagirayo ebintu, kabasomesa ebintu bye mutamanyi bingi nnyo. NTV ku ssaawa emu temukasubwanga, mukalindirenga buli lunaku lwa Sunday. NTV ku ssaawa emu, amawulire gaffe aga NTV ku ssaawa emu olunaku olw'Essande. Pozi ne ku Dembe FM twafunyeko programu, tubeerako ne munywanyi wange Solomon Kaweesa nga tusomesa abantu obuwangwa n'ennono. Eyitibwa Dembe FM 90.4 94. Mugibeerengako olunaku olwokuna ssaawa 2 nga amawulire gaakaggwa okutuuka 3, n'olunaku olw'Essande programu ebeerako ssaawa 12 okutuuka ssaawa emu. Abange komyeko awo tunaddiŋŋana.